Siru nsobola okuwangaala ne kojja mu bufumbo emyaka 3 gwe nojja ow'ewiiki n'ontegula nonnimba byonnimbye n'ontegula naye ng'oli tubwangadde naye tuzadde n'abaana okitegeera kati obwonko bw'abakyala bo Mukama yatukola nga bulimu obuugi obwongo bw'abakyala Mukama yatukola nga bulimu obuugi entegeera ntono naye okimanyi nti naawe oli omu ku abo. Of course omwami wange mmaze naye emyaka 2 grow naava eri nannimbalimba nantegula ate nembeera kati bwentuukayo kuba oli ayina emizeege gye simanyi gye sigenda kugumiikiriza mba nsuubira ewaaluuna kyenfunayo kyengenda okufuna ewuwo oba n'okusinga nenkusanga nga gwe teweeguya ng'okuba emiteke eri gye sifunangako n'oyagala odde gy'ova naye nga ddala seeka bwe mba nkomawo ewuwo gye nvudde gulowuna gye yansigudde onzikiriza obwo bayita obusiru bwebwo bayita obusiru era bwe bayita nti abakyala tetumanyi bye twagala naye gwe diri oligambako nti omukazi ategeera kyo omukazi kyayinza okukola n'oga nti Fred teri mukazi ategeera wangi teri mukazi ategeera okuleka ng'awezezza emyaka 35 okudda waggulu oyo gwe beebuuzaako era be abakyala be bagamba kati oyo yatuuka emyaka gy'okwebuuzibwako naye 35 okukka wansi teri mukazi kyakola n'oga nti onaategeera tali era naawe obatunuulira n'obalaba bamaama abali ku YouTube ebyaddala mu mbuulire mutegeera abakazi Mukama ffe obwongo waffe yabutuwanga bwa nesenga okujjako obutasiima yagattamu amazzi omusaayi yagugattamu amazzi senga okujjako obutasiima Eddie Kenzo alina akakyala kalungi kagezi kanyamutolo si mukazi era omusanga alinamu ekyobusiru kyakola kati katuleka tugire ngenda kuleeta ekizampe egenda kunyizaamu abamu eya Suzani ne Bujingo wawulya gye byaggwera omukazi n'omulaba ng'atambula mu kkubo nanyenge ewaka gy'avudde obubugonga ajja yeesimaatiize naye ewaka gy'asula ne bamulema okuyonja ogambye example gibakwani Pastor Bujingo tuseka mbabyebuulirira ku kituuti omukazi ajja atonnya naye ewaka gy'asula ekitanda kimulema okwera omukazi ye muntu gw'oleetera ekyennyanja ku sowaani n'agenda n'owamukene kojja abantu abatugoberera yonna gye musinzira okutulaba abagiyita hot seat endi nesenga ne side eno kojja tugeza kuleka ntutanyamuko ensonga zikwatagana ku mukwano bya bufumbo ebyo bye bisinza okubulya okuyimirirwako omusingi gw'ensi n'okukyankanya obulamu bw'abantu bangi basajja abasinga tubeera nabo ku mirimu eno n'omulaba nga ali mentally tali stable n'omubuuza kiki ogenda olaba ngenda bagamba nti alinamu ebitali bituufu ebitatambula bulungi ewaka sokolinde nsonyiwa okumanya abakazi tetutegeera tunuulira Leema abadde nga ne Ssebunya yeeraga okufa Kenzo yakwata mu katini n'amukkakkanya Leema kigwoyogerako Leema waffe gwe tumanyi Leema wa Ssebunya ng'era buli lwabeera olaba yatuuka n'oleeta ekitanda ku stage ddala omukazi ategeera aleeta atya ekitanda ku stage ogwovuma muyimbi wa ggwanga ayimbira mmwe bayiza we nali mumugobere nga mwagala naye omukazi ategeera oli ku stage oyimba n'oleeta ekitanda baali bazze basomesa bya mu buliri nga yafuuka senga ne tutamanya mirimu gyaffe yagiwamba naye Kenzo yakwatamu katiri nnyo kati yaliko nyamutolo Kenzo ate Kenzo mugezi yagamba oli serebu oli wakabi weemanyi kandeete minisita tukaddemu kati ogambe Leema tategeera kyenkulaga nti abakazi tetutegeera Kenzo gwe twalabanga nga atategeera era yajjayo ak'abasajja kali ak'emyaka 10 ke nakugambako olulala n'ajjukira yakali ke yakolako myaka 10 akamukuza n'akaleeta n'aleeta minisita
Rema waleeta obuli ku stage gw'obuzibu obusanga kuba oli baaweera. Oli baaweera. Naye bannange abandaba omukazi kiringa bw'onaagamba nti twakyazizza abagenyi katuboolese bye tukola. Ne bw'aba nga asikina bulungi nnyo ekitanda kyali tekyetaagisa kuleeta ku stage nga kyaki. Abawagizi twanyumirwa. Mwebale kunyumirwa. Ebyatunyumira. Naye era tebiina gye byabatwala byakomaawo. Kubeera twagenda okukomekkereza nga ne Ssebunya atandise okuyuuga olwo afunyeewo akawala akato. Vaawo ani gwayina. Maama senga ebyekitanda byamukolera nga yanyumirwa. Gani ke yaleeta akato. Ebigambo bya senga kojja. Senga omuwulidde. Senga muwulidde. Agambye abakazi teri yadde ayinza nakukola kintu n'agamba nti ono ategeera. Ekituufu nze sikkiriziganya na kyabutategeera. Kuba obutategeera bwonna buli sayidi zombi. Kababa abasajja nabo tebakola ki? Terezaamu. Tereza. Kababeera abasajja. Nedda kati kankuwa ebyokulabirako. Kubanga bw'abadde ayogera addaleeta ebyokola ki? Ebyokulabirako. Kati nangamu ebyokulabirako nti waliyo abasajja batakola ki? Yagereza kulema n'agalema tategeera gwe muntu wo ekyokulabirako. Ekyokulabirako ky'abasajja. Towuliranga omusajja ayagadde awusigalo nenga kigwana. Lwaki asigala bayambala bubi mu nnyumba ye? Gwe baga nti omusajja ategeera ogenda ku awusigalo. Wangi? Awusigalo si mukazi. Ogambye otya? Awusigalo si mukazi. Awusigalo mukazi. Naye okumanya abasajja tebategeera. Bwe yagenda mu bantu abangi yalondayo ggwe. Bw'oleese omukozi awaka n'abuukira omuki? Kuba ebiseera ebisinga abasajja abo be basendasenda obukozi obwo ne babukola ki? Ne babwagala. Ne wenjogeeyo lwaliro nina omusajja munene nnyo mwogera nomanya. Ng'ekituufu yayagala omukozi n'amufunisa n'olubuto nga ne wenjogeera essaawa zino omusango oli muko talabira na lubuto lwe yafunisa mukozi akola waka. Kojja oli musajja abasajja tukemebwa obimanyi naye waliwo wola ne wankubadde nino weekomako weekominoga kalona nsaase nefa abasajja ekyo naawe okimanya. Abakyala bategeera kyenjagadde okulaga. Mulimu abategeera si bonna tebakola ki? Kubanga mulimu abategeera n'abatategeera. Naye akimanyi nti mulimu abategeera n'abatategeera. Kati mwaba abategeera be nkugambye be batuuse mu myaka gy'okwebuuzibwako. Ate eze si bwe nkitegeera. Kati gwe wuliriza fwe kati olaba fwe ng'obusiraamu bwe babuyigiriza bulina ekigambo kye bugamba nti edduniya eno ejjudde byengera. Naye ekyengera ekisinga okuba ekirungi ye mukyala ategeera. Kabonero akaali kalaga nti waliyo abakyala mu bakyala ngali abakyala bakola ki? Abategeera. Okiwulira? Era bw'ogenda ne mu byawandiikibwa gabe bya Bayibuli ojja sanga waliyo Mariyamu nga azaala nabbi Isa oba Yesu nga mukyala yali akola ki? Yali ategeera. Era nga n'olwaleero akyasomwako mu bakyala abakola ki? Abategeera. Kitegeeza nti waliwo abakyala senga njagala akyusa olulimi agambe nti mulimu abakyala abatakola ki? Abategeera. Waliwo n'abakola ki? N'abategeera. Kino kyakankikubuulire. Abakyala bano balaba ekituufu singa baali tebategeera kubanga njagala nkutegeeze nti teriiyo omugezi awasa musiru. Ekyo tekisoboka. Waliyo omugezi awasa musiru. Kitegeeza ki aba tebategeera? N'abaami tebakola ki? Kuba teri mbwe wasa mbuzi. Senga ako kawulidde teri mbwe wasa mbuzi. Kamugambe kino okumanya abakyala. Kitegeeza wasiza omukazi atategeera naawe omusajja oba totegeera. Katika labayo oyinza okumpasa nga kale ffenna tetutegeera naye